anti matikira gange yogera abantu banyonyole sweetheart mama obubaka bwa Amatikira ag'omulundi ogwokusatu ngenda kwagalira ddala mpaka last n'omwaka ogwokuna era ogenda kwongeramu laavu si laavu yokka ngenda kuddamu nkukuba embaga ngenda kuddamu nkwanjule nnyabo okitegedde nga maama akyaliwo bulungi akulabe bulungi ngenda kuddamu bakoddomi bange mbawe ebintu ne bazadde bo ngenda bongera ebintu era baba biweekayo nange nkuzaalidde ebyana nabisaso nebisaso kati bisaso ye gavana naye naawe nkwebaza nabukeera wange omulabiridde wamutute ne ku international nabukeera wange siwo nabukeera wange era ne bwenfiira wano nabukeera teri amukujjako 18 years oluyimba luno Senga Kulanama era mwebaza kubasibya ngubannange olw'okulowooza ennyo nazuula amazima abalala babeera yeeyo ne bajaguliza mu buwambe nga tebalina musingi kale n'otunula kyokka Senga Kulanama yenze Jumba lubo waligawo esasa bakabona wenzikiriza y'obuwangwa n'ennono bba wa Senga Kulanama mu bwati olwaleero tusinzidde busunju ku Matikira ag'omulundi ogwokusatu aga Senga Kulanama aligaweesa olwaleero awezezza emyaka 3 nga mukulembeze w'abasawo ba Kinansi. Omanyi gwali eyo oyinza okulaba nga Senga Kulanama akoze ebintu bingi n'olowooza nti amaze emyaka 10 oba 2 ng'akulembera abasawo b'e Kinansi naye bassebo ne bannyabo serious. Thank you so much. Myaka 3 girabikiddemu ebintu biki bingi ddala era bassebo ne bannyabo twebaza bannaffe mwenna abali mu nsi yonna tubabuuzaako mwebale kutwagala mwebale kubanga mutubeererawo ate mwebale kwagala Caviton Music. Tubadde mu kujaguza nga Senga Kulanama awezezza emyaka 3 n'abakulembeze be bonna abatuli bumu olwaleero kubadde kujaguza n'okwongera okumusabira ne bajjajja abo mukubako enkinga. Jajja Bujagali ayongedde mukubako enkinga, taata Muwonga ayongedde mukubako enkinga, bazzukulu ba Wamala. Ate mu kujaguza kuno tukumanyi bulungi nti Kulanama jajja waffe ye yamuwa obukulembeze. Ssaabakabona mwebaza yankansira naye ekyasooka okunnyumira munzikiriza be bayimbi bano mwekubireko mu ngalo agala okukutta alina nnyini bulamu bwo abeesungu bakusiranya baweekyanya bagezeko. Omukolo guno gututte ennaku 3 twagutandikanga ennaku z'omwezi 7 mpaka leero nga 9. Bannaye mwebala okutubeererawo mwebala okutwagala ne mukyala wange ne famire yaffe n'abasawo baffe. Era olwaleero tubadde ne Jajja Bujagali nga ye mugenyi omukulu. Jajja Bujagali nabambo wa 40. Ate era tugenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 11 tugenda kubeera mu bwakyabazinga bwa Busoga era tugenda okwongera okubasabira nga tusabira kyabazinga yennyini tugenda kubeera Bugembe olwaleero 9 enkya 10 naye nga 11 tugenda kubeera Busoga. Kale no bassebo ne bannyabo olwaleero tubadde n'abakulembeze bangi bachairpersoni bonna abasawo bonna tubadde n'abakulembeze bonna era nga bumugula by'omukolo era tubadde basanyufu naye Abasoga basanyusizza abantu basanyuse ku lwa Busoga ku lw'abajjajja baffe Abajagali. Bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Katonda w'abajjajja abawe omukisa abawe byonna. Naye maama lwaki tegwe naawe tobabuuzaako naye baŋŋamba muto kyanjagala bulungi aliwa mugwe I love you so much. Amatikira gange g'omulundi ogwokusatu ekituufu mbadde neebaza bachairpersoni bange okwetooloola eggwanga lyonna era mbadde ndi mu kubagabira kye twandiise award. Bakoze bulungi nga bw'obimanyi byalimu okusika omuguwa ng'abantu n'ekifo kyange bakitankana nga bagaanina benkompiitinga nabo wikize ekitaali kituufu nze bannonda nga nze ngatta ebibiina. Olwo yaba ayitibwa President Jenna atwala ebibiina byonna so nga bannange balina bibiina kimu era ebyetongodde byawandiisibwa ebiri mu mateeka. Kale navumibwa nnyo
olaba Kulanama ntuuka okuyitibwa omufere kati nze nga bwe naabeera omufere musawo kyanaaba akola mu ggwanga. Bagambye ngenda kutambulira mu kwebaza kubanga olugendo lwange terubadde lwangu. Njagala osooke onzigireyo certificate ya Ssaabakabona Jumba Lubagali Gaweesa. Nange ondabye omukoledde sapaasi oyo ye senior advisor wange singa teyali Ssaabakabona tuli musanji limazemu na myezi 5 mazima kubanga we twasayininga nga tugiwandiisa bannefuuli ne batandika okugamba sooka ompe emmotoka eyo gye njagala bw'oba oyagala nkulembere nawe koza ate mmwe mwanumba nga musaba omukulembeze nti ati era twamala kulengera byengera by'olina sooka ompe ku mmotoka ngivuge sooka ogisome. Senior advisor Jajja Bujagali for the great advisory work towards the growth of the group Tulivumu National Union for Traditional Healers and Herbalists Uganda and in the country and across the globe. Banange certificate efaananye bweti. Mwami wange taata nabisaso weebale nnyo weebalire ddala. Olwaleero na bano benda babamusandi balabisinga teyali gwe waŋŋumya gwe wanteekako omukono n'oŋŋamba ojja kuba kulembera zabasawo mbamanyi nja kuba wenja wansi ne waggulu. Mbadde mu kwebaza bakyapasoni bange kwetoloola eggwanga mbadde nnyaniriza waliwo ab'ebikondo okuva mu Busoga bw'owulira nga baga nti ow'ebikondo okuva mu Busoga omanya nti yooyo atudde ku lusozi oba igulu waliwo lusozi Mando wa Busoga oyo Mando wa Busoga antawanyiza nnyo abadde mu kibiina eyo nga bamubuzaabuza mbusimanyi munange nawandiisa kibiina kyange si kibiina kyange kya bwegassi era abasawo bwe bakyeronderera nti tuli bumu mwe twegattira tuli butya bumu. Kale Mando wa Busoga olwaleero naye akyuse mu butongole n'aga nti nzize nali nagenda dda ne mu bafere abatasamiranga bantu bangi waliwo bakyapasoni abakyuse okuva mu kibiina ekirala okuva eyo Wakiso district kwega olunaku lwali tulisievinze abantu 7 nga bonna bakyuse bukyuse okuva mu kibiina kiri ne bayingira eno mu Tulivumu songa n'ekibiina tubyaniriza okutwegattako kubanga ffe tugatta bibiina naye ate eriyo omuntu alaba nga ekibiina kye kikalubye kiganye okujja okutwegattako ye najjanga omuntu. Mu myaka 3 ebinsomoozezza ebisinze okumpisa obubi bantu kumpita mu ffere. Abasawo of course bamaze okunetanira Uganda yonna era ndowooza ekibadde wano okirabye abadde abakalu ennyo bonna bamaze okujja. Omulamwa gwe ŋŋendako gwe gw'okuyigiriza abasawo okukola nga President General waabwe Senga Kulanama era n'engeri gye njaluza obukoko mba promisinze abamu abasobola okukola omulimu ogwo ŋŋenda tandika obbagabiranga obukoko ku bwereere nga mbazimbira n'ebiyumba ekisaamusaamu ekisookawo n'omuteramu obukoko n'omuwa n'emmere kubanga nze lujjanjaluza obukoko ate nkuba n'emmere y'enkoko kati bwe nkuwa lutu esooka nkuwa n'emmere gendo gitambuza emyezi ng'emeka ng'esatu bw'oba olunze broiler ziba zavaamu dda ne zitandika okwekola zokka aye n'otandika kuleeta ate nga bwongulako otegedde kale eyo yenteekateeka kulaga basawo nkulaakulana. Basawo baffe bangi nnyo balina amataka manene tebamanyi nti omuntu alima atya okitegedde. Nze nyimiriddewo mu bulimi na bulunzi ndi mulumi ndi mulunzi ndi business woman ekya business woman ekyo nkyenyumirizaamu kitono singa kwenyumiriza mu bulimi na bulunzi. So abasawo njagala tulekeraawo okutunula mu nsawo z'abalwadde era mbasomeseza ne mbagamba njagala batandike okuyiga nganze bwe nkugamba nti njagala kakadde naye akakadde ako kagenda kugulira bintu bigenda kukolako. Nze bw'oliba osiimye olikola ki olimpa ekintu ekyo ngezezaako nnyo era ekiro kyonna bye nasuze mbasomesa bayiga ebintu ebyo obutatunuulira mulwadde ono kubeera nga
gwotunuuliramu eryenvu bwanajja ha mwana wange womererwa envu bwanajja ngangulira omwana wange kiwagu kyamenvu omulwadde oyo azze nti kala ngenda kuteeka enkota y'ettooke mu nsonda azze leero katulye ku kaafu kiro k'ennyama ekintu ekyo kibi nnyo kikugobako n'abalwadde aso ndi mu kuteekateeka tutemye empenda okutandika okuteekateeka abasawo baffe okuba nga tubayigiriza ddala okukola ke bamaze okulaba omusana nti nze mutuufu gwe balina okutambula nabo ekintu ekikulu kuyigiriza muntu kukola nakwezimba nakulaakulana gye buvuddeko emabega abasawo b'ekinnansi nga tebamanyi nti omuntu wakola nti omuntu abeera ne bizinesi bamanyi nti omusawo akeera kutuula butuuzi ku kiwu n'alinda omulwadde so ogwo gwe mutawaana gwe nnina n'abanzikiririzaamu nga tebasamiranga omanyi tulina abasawo bangi nga tebasamiranga njagala bonna tutandika obbateekateeka basamire ajjulire mu bwawamala abe ng'asobola kubanga naye ateekateeka ne banne twagala nnyo okugoba obufere mu ggwanga era nga bwe tukoze mu myaka 3 okuva lwe twajja mu bukulembeze ettemu lyakyuka abantu ettemu terisobola kuggwa mu ggwanga naye okuva lwe twajja mu bukulembeze kituufu ettemu likendedde era n'abo abakyamu nojja n'otutuukirira n'otubuulira nti nakola bwati ne bwati bonna tubakutte tubalina bangi luzira luli twabakwatanga ne tubateeka ku mapoliisi ne gabata ne batubuzaabuza ne polisi ne tugitabukira sijja kwogerako ku polisi ezimu ezitutawaanyiza ennyo naye nabo twayongera obasomesa abapoliisi kati n'otutya batutya era bwe tuleeta omusibe waffe bamanya nti oyo we bamuleetedde bansonga era twebaza ne President Museveni atuwadde omukono gw'amaanyi nnyo mu nteekateeka y'abasawo b'ekinnansi kuba eggwanga lye libadde ligenze walala baga omusawo yasaddaase omusawo yakoze bw'ati aye twesanze nga n'abalala abasaddaaka sawo bantu mwala kati omusajja w'emiko mbu yali asaddaakira church utegedde naye bw'oba tomukutte lubona mbaga nti musawo w'ekinnansi ye yakoze eki yasaddaase so twagala kulongoosa busawo bwa kinnansi mu ggwanga n'abalwadde baffe okwetolola amawanga nabo babeeki babe happy era abalwadde bange bangi abankubira senga social media zisusse ziranga abasawo abafere batubba bakola ki bannange munkubire nze president general waabwe enamba yange yeyo gye mulaba ku screen 0789 67552 era be bagezezaako okunyagako sente zaabwe era nwanya olutalo nenkwata abasawo abo ne tubaddiza sente zaabwe eriyo kyolaba nti omutuufu afeze buki bufezi naye naffe ate abasawo b'ekinnansi naye naffe tuli katonda asigala ki katonda kubanga tulinga abasawo bazungu omuzungu bw'aba azimba eddwaliro asooka kuggwanika naye ng'amanyi nti ddala empisa ewonya obulwadde obwabukola ki naye aga nti omuntu oyo asobola okufa naye ate eri abalwadde baffe nammwe abalina ensobi nga tomanyi nti naffe osobola okujjanjaba omuntu munange n'agaana naye bwe tuba tukujjanjabye n'ogaana ng'omanyi ddala kati kapo yaffe etali nfere tukubire sibogaye bana kino kiganye mwongere mutereezeemu kuba naffe tuli bakatonda nti ffe tusembayo banange programu eno njagala mugyetegereze ate mugiddingana emirundi kuba ndudde nga sikola programu bweti ekintu ekyo nsonga nkulu nnyo eriyakukubira oba najje wuona n'aba ekyogo n'akugaa Kulanama nga saafunye musajja lwaki nziriza ssente zange n'omubuuza nti singa wamututte mulago oba nsambya n'afiirayo tewandisasudde ssente za ddwaliro okitegeera abantu awo njagala abalwadde baffe balongooseewo balinga abaga nti abasawo abaganda be bakatonda be bakola ki be basembayo naye era bw'oba ogenze ne mu ddwaliro ezzungu n'otawona nga mukama akyakuleseewo ddayo ewa dokita omugambe munnange saateredde kati ng'omwana wange yabadde alina infection mu bulago ne batuwa eddagala naye zaaganye era ne muzzaayo ku ddwaliro lyange we batujjanjabira ne mbagamba infection zino zaaganye mu bulago zikyali ki zikyali nnyingi mulekeraawo okutuvumirira wabula mutunnyonnyole ne bw'oba ompadde ssente zo n'otoona ffe tetuli baffere ate bwe baba bakubbye ng'okakasa nti akubbye mu ffere ffe tubakwata lete ssente zo ne tuzikuddiza weewaawo okutwaliza awamu nga tumaliriza tuzimba essinzizo eryo ery'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tugenda kuzisimba ejjinja ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokusatu essinzizo eryo ery'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ligenda kwemmenta obuwumbi 5 era tusaba obuyambi ayina obusobozi yenna asobola otuyamba kuba ligenda kubeerako emyaliro 7 emyaliro 2 gya kusinzizaako
omwaliro gwokusatu guliko office, guliko TV, guliko radio, omwaliro gwokuna gwa Sewamala, kwegamba kuliko ebintu bingi. Ate we tugenda olizi togamba myaliro 7 gamba kalina 7 nandi je myaliro anti abomu tebabitegeera kakati atugenda kubanga tukola esinzizo eryo siryangu naye naffe tufune ekitebe ekikulu oli guji anti Matikira gange yogera abantu banyonyole sweetheart otandise ebintu byo wamba basebo ne banyabe sinzizo bwetu butuge andi mumanyi munange yandoga nandika mukasalako ate bandi mutabuzi wa bikolo batandika okwekyanga nga ndoba ekifo ky'okutunula mu kamera mbeera ntunuulidde okitegedde nga ninga atakulaba alaba buli otegedde ndekaze saba kwekuumira ku mutindo abakazi mwekuumire ku mutindo nsajja mulobese kuva Monday paka Sunday ebyokwogera bana ebyo nsaba Katonda wabajjajja abawe omukisa kitukoze bulungi tulwaleero busoga yona ekungaine wano tubaine ebintu bingi einuma eyo ayi tulina okwerekeza okuba owalala n'ekikulu ono mwana duuzi mwana akava ebusoga ku mukolo ogw'Amatikira ag'okubiragaana bamba mwana abaida mbebaza ino n'olwaleero abasobole okuyida wano mbebaziiza bantu bangi abasigaye ku lubiri ebudagali nga bayayaana okuyida ku mukolo guno aye olw'entambula ne bali mu buzibu ifwe ng'abasoga okuba wano dino egundi ntono n'engango ziri wano twandidwire muno okusigala abali basigala ne kuliya kuba abantu tabalinabo Ssaaba Kabona yakobya atya dada abandi baleke buleke olw'entambula tulaga nti wala era mubona nti bonabona ebikondo bya busoga ebikulu bisobole okuvaayo okwira mu tuli bumu eitega tuli bumu saawa dino eri kumpa yona de busoga ensozi amawembe n'emizimu n'abalongo bamaze okwegaita tubayenga n'obuzibu einuma awo ng'ebikondo ebindi bikali kumana mazima era nga muwulire enkayana dada n'abamba waleero alina ono alina ole tikibaye kituufu nti nze nina olukiiko lwange lwanabamba aye esaana olukiiko lwano natemana lwo lwamana ekituufu era tuli walala nze kyavaaku ku walala ku lutembe lwaife olw'enjikiriza kuba enjikiriza y'obuwanga n'ennono esibuka yala mu budagali kabenga bali kwogera tadino nabamba mukono gwa amaani ino kubuwanga n'ennono era tukali wala n'embeera eyo nga tukaja emberi tuli bumu yaba irala nga ate esibuka busoga twabanka bino ifo tuli kubona nga omukolo gunaira ku wano ndowooza tujja kuwamba buwambe fena fena nga abasoga nayeneza muwala wange obukulembeze obulungi eta dayogeire kudatandisa okuba nga disituka ebusoga nga divwene ewaimwe ebuganda divwawa nga dida watuli bumu dasituikeira entalede zisinga aye amazima ga mazima nabakoba nti buti ebaire nga bidanga wale nga bidanga empewo yatukunkula wungula tekikasoboka kubaawo tujja kuba wala nga nabamba nimwange Senga Kulanama naligawo Jumba Ssaaba Kabona nsaba nti tutambule nga wala mu bulungi ne mu bubi ebiseera ebisinga abasoga be mulugunyanga ku nsonga dino nga basuubira nti oba timunifu wala aye omutima gumutulaze fwena tuyamba okukolaga omutima ogwo paka buli omu bweba ku nsi kuno bweza bwa mukasa n'abaana abalungu amina tweyanza ge jajja waffe